why this? Why all this senyonyi wa kyabuuza? Ekisokera ddala gavumenti eno eyina omukisa kubanga bye balina ogibuulira si bye bagibuulira. Ffe abalina ogiwakanya bye tulina okukozesa nga tuwakanya si bye tukozesa. Biiru eno yayita mu kulonda okwaggwa. Kasita twalonda ababaka abatamanyi gisoma. Olwo lunaku lwe yayita. Weetaaga essaawa 3 okusoma etteeka. Kati twandibadde tuwuliriza bikyamu biririmu bye baagala okuyisa. Nga babiwaddeyo mu kakiiko. Yes. Si kugamba bantu nti ate within 48 within kitegeeza ne mu lunaku lumu. Olunaku olumu lulina lumu makkati ga nnaku 45. Waliwo ababaka ba paalamenti bangi abagamba nti balina ebbago oba balina amabago gaabwe balina bills zaabwe zebaagala okuleeta naye tebafunanga certificate eno. Obwangu obwo within hours gwe kyo ne kikolebwako. Zino sente nina etteeka lya campaign gye tugendamu. Ekibiina kya NUP ekitatuulayo kyebagenderedde okuma ssente. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa Citroen, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 Adam Kungu gegange kigambo ku kigambo ku Radio 4 ne Honorable Fred Mukasambidde bwe tuba buli lunaku bweruti olwokubiri. Well, Honorable, tugende ko kibadde mu Parliament olunaku olwaleero. Kyaddaaki amabago abiri oba ennongoosa z'amateeka abiri UPDF Amendment Bill ey'omwaka 2025 ne Political Parties and Organizations Bill 2025 ziyise. Naye nga ziyise wakati nga abali ku doluvuganya government beekandaze nga baafulumye olukiiko lw'eggwanga olukulu. They claim they were not allocated enough time okuba ne input mu nsonga zino. Nti kitukoze bubi nnyo okuba nti tetuwaweddwa mwaganya kubaako na kyetu na input yaffe. Era katono nnyo njagala nkuzanyira amaloboozi gano abiri tubeere nga tufunawo tutandikira olunaku olwaleero. Especially that are very controversial, the UPDF Amendment Bill and the Political Parties Amendment Bill. And we said that we shall be in the House today. That's the decision that we took. And we were in the House today. We said we shall, before 10 a.m., be in the House. And I want to appreciate colleagues because they were in the House before 10 a.m. And as we agreed, there's been issues with these two bills, especially. Number one, it was obvious the state seemed hell-bent to pass the bill willy-nilly. Consultation was not conducted as is provided for within the law for different stakeholders to have their input into these bills. I raised this matter at least twice last week, asking the Speaker, please avail time. This business of ambushing the different stakeholders, whether it be political parties, law society, and other stakeholders, NGOs, and so on, to bring their input into the bill on the very morning. Letters were reaching them in the morning and saying, come right now. That's not consultation as is envisaged under the law. And the Speaker promised that she will avail time. As we went into the weekend, the joint committee was processing this bill, meaning that stakeholders were locked out, their views disregarded. That means that's not a law for the people, because laws are made for the people, and that's why there's provision for them to be consulted, and there's 45 days provided for within the law. Because once a bill has not gone through the consultation that is envisaged under the law, it is sham.
this same bill goes against the ruling of the Supreme Court, because the Supreme Court was saying civilians have no place going before military courts. Even soldiers, by the way, who were beneficiaries of the ruling of the Supreme Court, because the Supreme Court said even these soldiers, for offenses that are provided for within the Penal Code Act, take them to the civilian courts. Only service offenses, internal disciplinary issues, should be tried by these disciplinary courts. But clearly, government was saying, we shall flout that too. So we said, we have made our case. We have made every effort to try and appeal to the reason of the Speaker, and she has failed. So we said, no, we are not going to be part of sanitizing a sham process. We chose to leave them to continue with their sham process, and we have taken a decision that we are going to court over this matter because we have adequate grounds. One, of course, Article 92 of the Constitution is being flouted. The decision of the Supreme Court is being disregarded. But two, there was no consultation. And you say these people are not smart. Even when you want to do something, you have an end in mind. At least you consult. Listen to the various views of different stakeholders. Then you can disagree with them. But first listen to them. They do not want to do that. Radio 4, Radio 7, or your leader opposition, Honorable Bide. Tutandikira, clearly they walked out. And their reasons was what? Yes. Kati, njagala tutunulira ensonga bbiri. Ensonga esooka nti bw'ofuluma mu parliament saawa eno n'ogenda mu kooti organize bbiri eza gavumenti emu zibanga engalo bbiri nti waliwo luno olugalo waliwo na luno naye omukono gwani. So n'olwekyo awo era tewaliwo solution. Ekyogenda mu kooti. Era naye nga kyetaaga nakyo ne bakikola ki? Ne bakigezaako. Naye nga bw'oba okigezaako tosuubiza bantu nti ekyo kiwedde. Nti solution eyo gyeri. Ekyo kugamba buulira abantu nti era waliwo kye tugenda okukola. Ensonga ey'okubiri njagala nnyo okutunuulira ekibuuzo kino. What is the incumbent doing? Yali mu kukola ki? Tulyoke tutegeere oba ddala eno si diversion, kubanga ekyamazima yali mu kuba nkuŋŋaana mu kyalo. Atambula. Anoonya bululu. Bino byatambula ku PDM. Yamaze Fort Portal kati agenda Luweero bw'anaamaliza kube amalirize ne Central Region wano mpola mpola. Kampala n'awalala ajja kuba amazeeyo campaign. Nga nomination tezinakola ki? Tezinakolebwa. Naye ffe atutadde mu Kampala era making sure nti tetuvaamu. Akalulu kabeerawo kawempe n'atussaamu. Ne kaggwa n'atuyingiza kooti. Ne kaggwa n'aleeta biiru zino bbiri. Wano ffe we tuli. Obeere wano. Naye ali mu bantu ab'enjawulo. Tukoze kino. Ali mu Bagamba tukoze kino. Tugenda kola ne kino. Ffe tukoze na kino. Naye bo bali eri Kampala banvuma. Naye wamama mulaba ndi mubi nti tukoze na kino. N'olwekyo wabeerewo okuzuukuka okw'enjawulo. Ekyokusatu, what are the contents of the bills? We can look into them. Tutandikire ku ya political parties. Political parties. Political parties. Baagala ki? Biringa ebintu bina bitano. Ebikulu mu ebyo. Ekisooka honorable. Ekiri nja kulaga ndi kiri kimu kyokka kati bwe binsomere. Nze mmanyi nti gavumenti yagireese lwa kintu kikulu kimu kyokka. Okay, ndoza nange kyendowooza. Sibajo batukwatagana. But omukyala amanyiddwa nga Faith Nakot mu Parliament wana Park. Yaga nti baagala recognizing iPod. iPod Interparty Organization for Dialogue, a very one of the organs under National Consultative Forum. Nga mucho baga nti ensimbi ezibadde ziweebwa ebibiina by'obufuzi, okay, nga tebyetaba mu kuteeseganya, okay, zikome.
So they are putting a condition. Bobo nafuna sentence no oyino kubera nga wetaba muntula za iPod under NCF. Bwotatula, bwotatesa, bwotakupagaja birowoozo, ensimbi zerabire. Yes. Kyekimu kwebyo. Kyekyo kyokka. Kakati bino ebirala bataddemu kugeza bagamba owaayi teri totambula bukunya. Naye tukimanyi bulungi nti buli muntu ali bwerere ngoye zokka zibikkako. Kungu gwe nange tuli bwerere. Naye tububikkako na ngoye. Kati bino ebisigadde ngoye naye obwerere bw'etteeka eryo kugamba nti atatwegattako nga tuteesa tetujja kuddamu kuwa ssente zaffe. Abatuwuliriza ebibiina byonna biweebwa ssente eza gavumenti okusinziira ku babaka be birina mu palamenti ya Uganda. Obungi bwabwe. Kakati ebibiina ebyo bisobodde okuzimba ebitebe, okugula ebitebe, okugula amataka, okukuba campaign nga bakozesa sente ezo kuba ziba nnyingi n'okwesasula emisaala. N'olwekyo esente ezo zibadde ziteesebwa ng'ebibiina bituula wamu ne biteesa ne biteeka gavumenti ku nninga nti sente y'omuwa omusolo n'abantu baffe basasula. Leeta naffe mutuwe sente eziddukanya ebiki ebibiina bino. Kakati nga gavumenti bw'emala okukkiriza ne baziyisa ng'ate jjukira buli ebibiina bifuna kakati waliwo ebibiina nga NUP efuna sente ndozo bazisuka billion nga about 3 point something billion. About 3 point something billion per quarter oba per quarter oba per year. Zisimanyi bulungi kubanza ebintu bya sente ne mu kibiina kyange bamanyisi bibeeramu. Tobigenda mu. Nze ndi ku politics. Oyinezi zo tolagala kuyiza. Era ne bayiza kujayo audit query ne bagambidde afudde. Sisayininga ngako ne batuwa transport refund. Nze mugabira atayina ali awo ne mugagwe gwetwala. Kakati naye mbu bafune sente zezo bakolamu ebitebe n'ebirala ziva mu government. Naye atejjukira ebibiina bino mu public biraga nti fete tutuula na ba Museveni. Kati ya President Museveni ekyo yayagala nnyo kikozesa okufuna photo opportunity ne bannabibiina ebimuvuganya. Just tegeera. Ensimbi zino zigabibwa ebibiina bino lwa representation mu parliament oba lwakuba mu iPod. Kakati bagenda kifuula official. Naye nga iPod eyo abantu baffe batuwuliriza wajjawo ndoze ekitongole baba kitanga NIMD n'ebitongole ebirala bibadde bijja bituuza ebibiina by'obufuzi nga bibiyigiriza okuteeseza awamu ku nkulembera y'eggwanga. Kati nga mu bibiina by'obufuzi ebimwe muli n'ekibiina kya NRM. Kati ate jjukira nga mu tteeka erya Political Parties and Organizations Act waliwo enteekateeka eya National Consultative Forum nti eyina okubanga ya bibiina bya bufuzi byonna. Kati yo iPod eno yajja olw'ebibiina by'obufuzi ebiinayo omubaka mu parliament ne bwabaki muteese bo bagamba kubanga bo baveeyo ndoza be Norway Europe bagamba nti bibiina birina okuteeseza wamu eggwanga litandika okubanga enfuga yaalyo eyingira demokrasiya mu kubanga bwe mutatuula ekisooka mutyaŋŋana ekisooka mwekengeragana ekirala mubeera temwagalana era ekisembayo mulwanaganyi mu kifo ky'okwewakanya. Kakati ekyo ekintu batera okikola bakikoleggana bakikoze Botswana bakikoze Tanzania babikola nti ebibiina by'obufuzi bitegeere nti okukuwakanya si kukulwanyisa. Kakati era kyewuunyisa nnyo nti amateeka gano abiri gajjidde kumu erimu ligamba nti gwe mwami kungu basobola okukwata nga bakusanze wonna ne babaako statement je akasajja je kakoledde eri ne bakutwala mu koti y'amagye n'oboleze ate byombi babireetedde wamu. Naye nga kiki kye tugamba nti entuula eno ebadde eri ku musingi ogwa iPod ebadde egaba ssente naye ng'ate ebbanga lizze nga abasinga okufuna ennyingi tebeetabaamu. FDCA yasookanga era nayo yali tiyeetabaamu ng'ekyali n'amaanyi. Kakati amaanyi bwe gagikendeera NUP n'egiryawo ne NUP n'egaana ng'erina naye ensonga zaayo zeewa ffe tujja kujja wali Museveni. Naye Museveni bw'akasukayo sente zaabwe nga bazikozesa okumuggyako ekitali musango. Kakati President Museveni kyagezezzaako okukola ku lino etteeka si mukyalo oyo yalireese. President wa Uganda
linetteeka alimanyiiko era yalireese kulabisa nti ligenda kuyita kubanga gwe njagala omubulire ebintu ebyogerwako consultative communication among parties ebibina mutandika okubanga musobola okwogeraganya nga mutuulagana advising government on policy and promotion of democracy kuteekawo neutral platform for political parties inclusive democracy nga wasigaddeyo myezi bwezi tulonde ebyo etteeka lino liyinza okuleetebwa emisinde emiyitirivu bino tibiyinza kukola n'olwekyo balireese ku ssente zigenda okujja era nkukakasa President Museveni bagenda tuuzaayo enkiiko awo bagenda zituuza nti NUP kotalinnyayo ssente za kampeyini mmye togenda zifuna bazireese kubonyabonya kibiina ky'amaanyi mu kuvuganya Uganda na kukirabisa nti mujja kuba muli awo NUP balabikeko nti akakati abakulu bazze ensi etegeere nti banonye eki so kyaddaaki bajja kulabika by all means alese etteeka eno kati kyalowooza naye ffe tusuubira nti basigale nga bwe babanga obutabeerayo kibadde ideological basigale nga era tebagendayo because bawe ensonga lwaki tebabeerayo FDC yennyini yasooka and then NUP ngaga nti yes for example FDC yali etuula emirundi egiwera agandi ffe tutuula ne tuteesa era ku bimu ku bye twateesaako kwe kulaba nti wabeerawo okutereeza ennambika ekkirizika ebibiina byonna ku butya akakiiko k'ebyokulonda kajja okuba constituted ani akalonda atya n'ebirala naye buli bye tuteesa byonna bikasukibwa mu kasero teyawuliriza newe tumalidde FDC ng'egendayo ate ng'era ebyo tebikolebwanga kakati kikulaga nti osobola okwogera ebintu bingi mu bantu naye ebikkirizibwa nti ddala byotegeeza okusinga tugoberera ggwe wajolaga omusajja kuba omukyala bw'atiisatiisa nti agenda kunoba ogenda okulabiriza bwoti mu ddirisa ng'afulumye n'ekibbo ky'ebijanjaala agenda kusiga akusiga bonero kalaga nti anaatera okukola ki ogenda kakati n'olwekyo tebyakyusibwa naye kati batuula gali gabeera maanyi agaba gakulembera oludda oluvuganya ali ku topu gaba akozesa naye okusalawo ebintu ebirumya katumulabise kubanga ekiseera nzijukira akaseera wano nga akalulu kaakaggwa President wa Uganda ekyamazima yali talina buwagizi oba buganzi ndowooza obuwagizi yagamba yali abuyina okusinziira ku byava mu kulonda naye obuganzi fe abaali batunula obutunuzi nga tetubukola ki tetubulaba era yali ayagala nnyo okwekuusa ku buli muntu alabika nga alina obuganzi naye afuneko kukaliro awo wewava waliwo abayimbi bajja waliwo awo omuyimbi wa Amerika yajja n'akawalake ne kakyalake awo ne bagenda ne mu National Park oba naye kuba naye ebifaananyi yayita abayimbi bangi n'ayita bakenzo nebekuba ebifaananyi ba ekoni kagamba nga ali mu public relations practitioners be nga bali mu mugamba nti kati olina okulabikako ne gundi kati amangu ago n'ategeka ne iPod netuuze olukiiko lw'ebibiina by'obufuzi era n'ayogera speeches nyingi nzijukira president wa DP mweyo speech gye yakola yamugamba nti kyandinyumya nnyo naffe tutuuleko ekkololo nga naawe otudde mu audience olabe ku mukolo nga waliwo gw'okwasizza obukulembeze atali ggwe njagala okutegeeza era President Museveni bwe yavaayo naye n'ayogera bwe baamala ne beekuba ekifaananyi eky'amaanyi ekifaananyi ekyo kyannuma nali wa DP naye kyanyiiza kubanga Econ okwekuba naye ekifaananyi bamusasula miliyoni oba nga 2 gavumenti eyawana eza dola naye ebifaananyi bye yali asinga okwagala byali bya ludda luvuganya yabifuna ku bwerere kakati byo kakati nze ekyo kyampiiriza nnyo natunula ne ngamba naye bannange kale waakiri mwandikoze sente bwezi ti ne muziwa abanaku but you see why the rush for example honorable Nakut aweebwa live ya parliament genda kuza omwezi 13 nga 14 enkeera difference ya few hours najja naawewo omwaganya okwanjula ebbago lino but shockingly nga ne certificate of financial implication agirina and yet waliwo abaka ba parliament bangi abagamba nti balina ebbago oba balina amabago gaabwe balina bills zaabwe zibaagala okuleeta naye tebafunanga certificate eno obwangu obwo within hours gwe kyo ne kikolebwako
zino eno eringa bwolaba campaign poster zino sente nine teeka lya campaign gye tugendamu kubanga kakati jukira kati budget tuli mwezi gwa kumeka kati embalirira kwa kutaano guno yeyise bajja kugitusomera busomero trillion mukaga sente zigenda kuvaayo etteeka lino lirina okuyita nga ekyamazima waliwo ekibiina ekigaliddwayo nga tebagenda kiwa sente naye ng'okukimma sente kuyise mu tteeka luli ekibiina kya NUP ekitatuulayo kyebagenderedde okumma sente tugende ku bago okay tugende ku bago tugende ku bago ly'amagye lyennyini yeah Supreme Court yasalawo negamba misango gitwalibwe first of all yaga nti court zamu tezina independence kwetengerera okwo kukozesa abantu nga sematika bwalagira yeah but ekimu ku byewunyisiza n'essenyonyi bya raising akugamba nti tetwawereddwa budde bumala kuba na input nga ebbago lino liri mu committee joint committee kakati why all this senyonyi wa kyabuuza yaga nti biru was tabled ku Lwokubiri ekiro kumakya ne bafuna ebbaluwa ng'ekibiina as some of the stakeholders nga bayita ba secretary general owa Nuup Lubongo yagifuna saawa 2 ez'okumakya ku Lwokusatu nga ate babayita nti ku Lwokusatu luno saawa 3 jangu owe input yo kati nti twateekateeka ddi biiro y'emika 15 tuba tugisomye ddi ekyokubiri but stakeholder abamu bali up country they are receiving an invitation on the very day nga tebaliwo how do you expect them to rush and come why not avail sufficient time after all committees of parliament ziwewa within 45 days oku processing a bills isn't yes within 45 days omanyi within kitegeeza ne mu lunaku olumu kasaluwanga luli makkati ga 45 days naye nonze nina byesaagala nze kati kugendamu ekisookera ddala gavumenti eno erina omukisa kubanga bye balina ogibuulira si bye bagibuulira ffe abalina ogiwakanya bye tulina okukozesa nga tuwakanya si bye tukozesa biru eno yayita mu kulonda okwaggwa kasita twalonda ababaka abatamanyi gisoma olwo lunaku lwe yayita eno biru gyolaba bayise eno njagala batuuliza mutegeere nti yayita ku olwo olunaku lwe mwalonda abantu abatamanyi kyakkola ne mubasindika mu palamenti ya Uganda erimu ebifo nga birimu bantu abalina okumanya ekyokkola ndowooza tutandika okubeera serious bw'oba oyagala okubeera mu muti waggulu nga gyoyagala okubeera mwami kungu oyina kuyita mu kugulinnya n'oguwalampa oyina okuguwalampa kizibu okusaba ennyo ne bwogenda muchache efaanana etya n'oyogera ennimi shandalaba sotoko babababa tosobola kwesanga ng'oli mu muti waggulu tekisoboka okujjako ng'ogulinnye ogenza okubonerayo kifene waggulu eyo it's impossible kakati era n'abakyoli bagamba nti papa epolo eyulagweto nti epaapaali ligwa mu mutwe gw'oyo alinokodde babakyoli bwe bagamba papa epolo eyulagweto epaapaali ligwa mu mutwe ogwoyo alinokodde gw'omulonze yalonda atamanyi kyakkola kati bayisize bagenda kuyisa etteeka nga gwe yamulonda koddamu okuwagira basobola okutwala ne bakuwozesa mu kooti z'amagye kubanga talimanyi kati kulira ayagala ennaku 5 alisome tubeere serious weetaaga essaawa 3 okusoma etteeka kati twandibadde tuwuliriza bikyamu biririmu bye baagala okuyisa nga babiwaddeyo mu kakiimo yes si kugamba bantu nti ate within 48
within kitegeeza ne mu lunaku lumu olunaku olumu lulina lumu makkati ga nnaku 45. Yeah, but so n'olwekyo practically honorable bombanga mufunye bulwa sawa biringa bayita kusawa satu. Does it make any sense really? Kakati mu mateeka batugamba nti ne bw'otagifuna ebbaluwa ekuyita tulina authority eya numerical printing yeegamba nti singa nze nkuwa notice naye nga nagikusavinze by way of registered mail that notice alone a record registration nga registered mail is admissible in court nga evidence of service. Kati bebya amateeka kati ababyogera siba na mateeka kuba timu abasindika yo bana mateeka mwasindika ya abantu mbona ina hiti uno mwaka yayimbye kino ne mu basindika so kati nebyo byennyini tubitunulire mwami kungu tuyina okumanya kye kyasooka tetutunulire no gye kisembera totunulira wogudde kebera wali wooseeredde we wali obuzibu wali naye kakati ffe obudde bwonna tubumala tutunulira wano we tugudde so eggwanga tutandike ffe okulitereeza nga tutandikira wano we tugudde bino byonna twandibadde tubiva nako tetuddamu kutawanya batuwuliriza na bintu ate teeka ly'ebibiina eryakibe tukkirire tutuule nga bannabyabufuzi tutegeere ntulina ebitwawula tutegeere ntulina bye tutaagala nako naye tutegeere nti tulina bye tulina okukozesa twegatte tujjeko gavumenti ekola bye tutaagala tutekeko gavumenti ekola bye twagala ekyokubiri tubuulire abantu tubawa abakulembeze abasaanidde naye ebbanga lye tunaamala nga tetubawadde bakulembeze basaanidde ne tuyiwa buyiyi mu palamenti ne mu kanso za district na one well, this process is a sham according to Joel Senyonyi. Ni shamu etandika ddi sikati shamu yatandikira eri eno government okujjako nga ye mwami Senyonyi abadde asuubira government okukola ebituufu tikati emukoze bubi okukola ekikyamu naye ffe abagimanyi nti erina kukola bikyamu byokka ffe tetwewuunya so mulina kweteekerateekera bikyamu bino kubikauntaringa nakugamba nti eno eringa accident eki enkulembera gye batukulemberamu engeri gye bakulemberamu Uganda eringa kugwa ku kabenje akutomedde si yakuvaamu n'akuyigiriza bwe bawenyera otandikira awo kasaba kutomera n'olama odduka misinde n'owenyera novaawo tulina kuwenyera tuve mu kugamba gavumenti nti eyina ekikyamu kyekoze okujjako nga mubadde bakkiriza nti egenda kukola bituufu kati ffe abamanyi nti ebadde tejja bikola tetuyinza na kumala budde ku lubalaza lwa palamenti yadde okugamba nti kati ekyekooti kwata bukwasi procedure jayo Hansard jayo buli kimu obikwase bannamateeka b'ekibiina kyo osirike abo bagende balwane byabwe naye tudde mu kooti eno entuufu ey'okusaba tujjeko gavumenti. Okay, kyabakoze kyokufuluma okyogerako ki era babadde tebalinayo omugaso munda eyo si kibi kabonero akalaga nti tetumatidde naye ako kabonero kantandikwa bwe mufuluma muyina okugenda kakati kyalo ku kyalo nga mugenda mukubako enkuŋŋaana nga bwe babagaana bwe babakwata bwe babata tuteekewo gye bayita state of ungovernability naye bw'ofuluma obufulumi n'omaliza n'ogenda eka n'onywa caayi ne weeraba ku TV nti twafulumye bulungi era obeera tolina kyokoze ate nga kati bannabyabufuzi kye bakola kufulumamu n'alwanira wano front maaso abalonzi be bategeere nti yabaddemu mu baafulumye wala isaasigaddeyo nanze saabaddeyo munda nabadde mu kantini kakati badde ku bintu by'okulwanira era oludda oluvuganya ku kisanja ekijja kitegeeza watwagala we tuba tutudde Kanye West yasasulibwa sente okwekuba ebifaananyi ne president wa Uganda nga bakava mu bululu waliwo ne miliyoni nga 2 ezaateeka kalango ku CNN waliwo n'ebintu ebirala naye bw'oba tobimanyi owulirizanga buwuliriza n'owandiika n'omanya nti kati kino bakimbuulidde abakubye amasimu mwebale bye munjagaliza ebibiina bye nnina okuyingiramu mwebale I will take it as a compliment. Okay. Naye tutunuulire eggwanga nga tulina ekirowoozo nti ebibiina ebyawufu bisobola okukwataganira awamu ne bikola omulimu ogutegerekeka
sibuli olaba n'enkima teziyinza kubeera ku ttabi limu fa abantu ffenna tetuyinza kubeera mu kibiina kimu olabiranga ku nkima si kyangu zonna kubeera ku ttabi nga zezinze ku ttabi limu kale ate olwofa abantu ffe katubeere mu DP naye tusobola okukolaganira wamu n'ebibiina ebirala bwe tubanga ebituluma bifaanagana njagala nno okutegeeza nti si kituufu nti ffe ebituluma biruma ffekka nini bannaffe abali mu NRM ebintu bingi bibaluma ng'olowooza lina etteeka erikomezaawo nti court martial esobola okukwata ba civilian olowooza ligenda kusookera ku ffekka lijja kulya buli omu buli muntu yenna ava ku mugendo lijja kusooka limuyoole nze abantu abasinze okusibibwa nga basibibwa bya bufuzi baaliko mu gavumenti kakati eno kooti abantu beyakasinga okusiba ng'otandikana ku Dr. Besigye baaliko mu gavumenti so kitegeeza si kituufu nti gwali mu gavumenti neteeka bwe likolebwa oli bulungi alinza n'okuba lisookera ku kubanga saawa yonna bw'osigala ng'okyayina ebirowoozo ebirungi kitegeeza nti obeera okyasobola okulaba ebirowoozo ebibi kakati bonabyabanga nga te gavumenti kwesibidde ng'oyingire kooti ey'amagye n'olwekyo tubeere nga tusaba okulaba nga ebyo ebintu tebiddibwamu bage basule bulungi banaye musule bulungi mwebale nnyo mwebalira